eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wawaavudde. Okay, buterevu tuli ffenna munampa tuliriza nkwaniriza wasibeta sebo sibete nyabo nate bude wa program Kaluma Nywera wano Impact FM radio Samayinja nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno tutunulya munaffe embeera nga bwebeera era nga tutunyandira amawulire ag'enjawulo agava na wali ne tuva tawo tugenda tulaba Kaluma Nywera wava ku nsonga ezitali zimu ne twogera munaffe tulaba nate obuzibu obuvira ddala ne tukwala ku kinyusi wennyinnyini wali ne lw'ensonga eyo kaka tubenga tutandika nate program nate akawungeza akona ku lero nkwaniriza nga bujjo ntegana amawulire okuva mu birimu eggwanga ebyenjawulo oba ebyensi ebyenjawulo munange ekiri Senegal onje kubanga tandika kusemazinga Africa wano president yakkiriza ebyavudde mu lukiiko olufuzi Civil Council lwasazeewo nagati nno nga kooti bwe yasala kituufu omusajja ono yali ayisiza olugaayo mu ssemateeka eggwanga lino ekyaletedde abantu okuba bekalakaasa mu ggwanga kubanga jjukira president ono Macky Sall yavaayo n'agamba nti ayongezzayo okulonda mu ggwanga erya Senegal n'emyezi zino zyalinga 8 okuva mwezi ogwokuna ekisaanyi kiwe kiggweerako faki balina kulonda mu gwakusatu awo oba mu gwokubiri balina kulonda mu gwakubiri then ekisanja woofiisi agiwayo mu gwokuna then naga nti okulonda bakwongere paka mu November ati nebekalakaasa naga nti kisoboka ekyo tujja kubanga okikola okulinnya ssemateeka waffe kakati yabadde ye munanga aganye nga ne ECOWAS bagiwaabidde naye nga ECOWAS nawe omanyi teruma eryawo etiisa kubanga tubirabyeko mu nsi ez'enjawulo ezimamuddwako abamukwata mundu omuli Burkina Faso omuli Niger omuli Guinea omuli Mali bibaddeyo ne ECOWAS tena kyekoze na kimu n'ake eddagala kakati nno abantu bali tebasuubira kyamakulu nnyo okuva mu ECOWAS nenkwadde nga yarabudde omusajja ono Macky Sall kakati abantu kye bakoze bavaayo naawe bonna bali ku bududda oluvuganya gavumenti kubanga kyabadde kiraga nti nno ono alinga kati munanga yagala okulinnya mu nteekateeka zaabwe ez'okwesimbawo ne beekalakaasa naye Good Enough yagambye abantu nti agenda gobeya kooti byasaze etaputa ssemateeka wabeerewo kibayita okulonda before mu mwezi ogwokuna so mu ggwanga erya Senegal tusuubira munanga emirembe okuddawa nga tegibwokera negitako okuba negibira bwe gityo mu mbeera bwetyo nga tubire mu ggwanga erya Senegal nagamba nti nno ensi ez'abazungu zagenda maaso nezitwala oba nezaga okuba tiziwamba oba okuba nti zeddiza kibayita Semazinga Africa yonna naye no mu bazungu bano balimu nabeebika abaasooka lyo okuba ndi batubba omwali Abangereza Abafalansa Abamerika ate kati eyo nayo regimu neggwawo ate kati netulaba ate kati abalala bapya bajja kuba tibasiba okulula bano bonna abaliwo okuba no bayingirawo twogera ku China twogera ku Russia n'abanywanyi baabwe akati batandikira mu kibayita West Africa ekyalo ne bagobayo abazungu abaaliyo aba Bulaaya naddala Abafalansa nagate mudda mugere mutubbye ekimala mutuse ekimala era kati Russia nejja ne China bo tebalina bukwakulizo n'akamu n'akeddagala bwe bajja okuba ndi bakolagana naawe ebintu bya byabusuubuzi mpankuwe bisuubuzi bwe batyo twali byakubba gamba nti biki so kibaliko kiri kimu kyokka nkyakulwanyisa kibayita neo-colonialism ey'ebiseera bino oba okuddamu okuba ndi bafuga amawanga mu mbeera Russia kyerwanyisa kakyova nti Russia ntino yatekinze over amawanga gonna aga West Africa kayate asokwanga essensera mu kibayita West Africa mu Central Africa wetwogerera jivuleke magakaawo twalaba nti no Russia yalina olukuŋŋaana omwaka guli ogwaggwa olumayiddwa nga Russia Africa Summit weyitira abakulembeze basemazinga Africa ne bagenda mu Russia ne bera bateesa ku nsonga eziruma Africa nga baziteeseza mu ssema eri mu guli Russia era Russia n'avaayo n'abasuubiza obbawa kye bayita emmere omwali eŋŋano okuba nti nomunaffe bagabanya oba wa ensi za Africa ezirumibwa enjala ennyo ddala nga twali 11 kye bawaddeyo n'abasuubiza n'okukolagana bulungi nnyo mu byenkulaakulana n'amawanga gasemazinga Africa mu mbeera bwezityo era kituufu emmere yatanga okuba nti munange eyingirawo era ng'ensi nga Somalia Djibouti balanga okuba nti bafuna Ethiopia n'ensi endala eziruma nga zirumibwa munange enjala balanga okuba nti bafuna ku mmere eno okuva mu ggwanga erimaddwanga erya Russia nga yabwereere tebakome ku ekyo muganda nga atuliza n'ebigimusa banaza okuba nti babifunira ddala mu mawanga gano ag'enjawulo nadaga West Africa kakati netuddawo mu Central Africa tekomye mu West Africa ezeni mu Central Africa kati omukulembeze wa Central African Republic onamayiddwa nga Faustin achanje Tuwadera munange wetwogerera
bamutikidde ekitiibwa ekya professor. Bamale ekitiibwa ekya professor, that is ku university emayiddwa nga Moscow Automobile and Road Construction State Technical University, emayiddwa nga MAD. Era omusajja ono bamuwadde engule eyo gyatasomeredde nebagaa ti bamusiimye. Basimye president ow'eggwanga erya Central African Republic Abarasha, muganda wange. Era yavudde n'agamba ng'ayogerako nga bamuwadde degree eno oba bamuwadde ekitiibwa kyo professor kino, naga nti musanyufu nnyo olw'ekitiibwa ekimuweereddwa kino, kubanga ye of course yagaa nti yaliko rector bakulembeze ono z'abaana ab'enzikiriza ku university, yaliko omukulembeze omu ow'enzikiriza ku university awo. Yanagaa nti nno kino kibawadde kya makulu nnyo mu kulaba nti nno ebyaddala kimuyamba nga ye mu science wamu n'ebyeducation okulaba nti bijja kubaawo kye bayita enkolagana ennungi wakati w'eggwanga lye lyatwala n'eggwanga lye Russia, kuba enkolagana gye balina y'amaanyi nnyo ddala. Naye n'ava n'agamba nti nno agenda kumaking sure kulaba nti enkolagana eno wakati w'amawanga gano gombiriri, Russia ne Central African Republic, nga kwatadde ne university ya MAD wamu ne university ya Bangui mu Central African Republic, bigamba bikulaakulana okweyongerayo. Akati jukina jukali kunako olwokusatu, era ennyini ono omusajja amayiddwa nga Tuwadera, president wa Central African Republic, yanyigira munnange mu kye bayita olukuŋŋaano lwaliwo olumayiddwa nga Forum of Supporters for the Fight Against Modern Neo-Colonialist Practices, ogwali mu Moscow, ekibuga ekikulu ekya Russia. Bateekateeka olukuŋŋaana olwabo abawagira abagira okugobera ddala bacherupe abako okuba nti ate baddemu okuba nti bafuga bawamba amawanga gasemazi ga Africa mu ngeri y'amatwale mu kiseera omunange ebyolunaku lwaleero kibayita neo-colonialism. Era nga olukuŋŋaana olwo lwali mu kibuga Moscow ekya Russia. Era we yavaawo n'akyalako ne ku museum emayiddwa nga Victory Museum. N'olukuŋŋaana lwe baluyita for freedom of nations, ensi okufuna emirembe zaabwe nga beekulisa abazungu bacherupe. Era waliwo wakati wa 15 paka 17 mu Moscow. Era nga deputy chairman wa Security Council y'eggwanga lya Russia amayiddwa nga Dmitry Medvedev, ono manyi yaliko ne prime minister, yaliko n'omukulembeze nga bakyusaamu ne Putin. Yavaayo n'agamba nti nno abakiise abaava mu kye bayita olukuŋŋaano lyebagatta Association of South East Asian Nations, abegatta yansi ekibiina kimanyiddwa nga ASEAN, yagaa n'abagenyi okuva mu Africa, Latin America wamu ne Middle East, yavaayo n'agamba bali basuubirwa era kituufu baabaddeyo. Akati muganda wange enkolagano ezo gye bakati eriwo, era wetwogerera minister wa state avunanyizibwa ku byenjigiriza mu Central African Republic amayiddwa nga Urelian Cyprus Kaboret Zingaz, wamu ne ambassador wa Russia mu Central African Republic amayiddwa nga Alexander Bikatov, bamaze okuba ne basayininga endagaano ey'okukolaganira awamu olunaku lwaliro olwa balaza wakati w'amawanga gano gombiriri mu field oba mu bisaawe ebyenjigiriza. Kalusiza ku mawulire munawe gafulumiziddwa kiga ntino munaffe omugaso gw'endagaano zino ezisayiningiddwa kwongera maanyi na kunnyikiza education system eya Central African Republic eve ku nkola eri abazungu bali bakyerupe, abafalansa, abamerika wamu n'abangereza eberenga eri focused nnyo omukwati nno bakola n'okuzzaawo eggwanga lino nga bali wamu n'eggwanga limanyiddwa nga erya Russia. Olya muganda wange nkugjewo kankudduseeko nate munnange atuwuliriza mu ggwanga erimanyiddwa nga ery'abannaffe aba Russia ekiriyo jjukira nti otwo olwatandika dda nakusomeza yali 24 omwezi gwali gwa February, emyaka 2 kati emabega. Muganda wange ekyaliyo kyali ki 2022 okulagana kati w'amawagye ag'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia kwatandika mpola mpola nga Russia egamba ebitundutundu eby'abantu abakubye akalulu naga nti referendum beesaliddewo babeerenga badda ku saidi yange. Ukraine egamba sijja kuba kuba balina kuba nti saidi yange eno ane bekalakasa bamukwata mundu otene lutandika nenge ekiwonyesa lulwaniribwa ate mu kimu Ukraine si mu Russia. Munange badde kyagenda mu maaso nate ebyaddala akati wuliriza ekimu kwabo obubuga obadde obwenkizo ennyo
nengo badde mikono gya Ukraine kakati mugana ngati kaziddwa mikono egyabanafu abalasha okusinza ku ministry ey'ebyokwerinda. Akabuga kano kamanyiddwa nga Avudivika. Abasirikale ba Ukraine bakiddusemu ekibuga ne bagwambala ne bakirekera abasirikale ab'eggwanga limeddwanga erya Russia. Kakati okusinziira ku mawulire agavaayo bagamba nti nno omusajja muduumizi w'amagye ag'eggwanga erya Ukraine amanyiddwa nga General Alexander Sirisiski yagambye nti nno bageze maaso ne bawa ebiragiro amagye gaabwe okuva mu kabuga kanamanyiddwa nga Avudivika nga abasajja tano kwani bali babasalako olw'ensonga baligeze okirabamu nga amagye g'eggwanga erya Russia badde beetolodde akabuga kano munnaffe ne bagamba kijja kuba munenga tukola ki tulinda abantu okuba nti bafa. Era ono omusajja twogerako amanyiddwa nga Siriski yevuddeko munange yabadde yakalondebwa okubeera omuduumizi w'amagye commander in chief, era nga president amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky eyamulonze. Naye nno kunaku olw'omukaaga yagambye amagye ge bane muli tweetinge mudde emabega tuma kulaba embeera neebeera maybe tunaddamu ne twetereeza kubanga obusajja bumaze okuba ne butuzingako. Era mu kaseera kennyini ako galasoka gapulinga back twogera olunaku lwaleero kati akabuga abanza okuba ne bakatwala amagye ga Russia gakatutte dda, era mu kagatwala kiga nti kibayita supply lines ezingira mu kibuga zonna kati Russia ziri mu ttaano zaazo. Ministry ebyokwerinda y'eggwanga lya Russia yavudde munnange n'erangirya mu butongole nga bagezi maaso n'edizaana nti ekibuga kino olunaku olw'omukaaga ekawungeezi, era ne bafuna bagamba nti nno amagye ga Ukraine ekyagayambye gadduse emisinde ne gakireka ekibuga kiri awo munnange nga tekirina tabbu n'akamu n'akeddagala twalina kulangana kwabaddewo nago bagako bakola kibaita patrols okuba nti nno ani asigaddewo okuba nti nno munnange ate bamugjawo naye bakola ki bakise kiwalinze ddala nga kiri mikono gya Russia. Kakati wetwogerera kigamba nti nno okusinza ku mawulire agafulumiziddwa baga nti mu ssaawa 24 zokka abasajja amagye g'eggwanga lya Ukraine bafiiriddwa abasirikale abasukka mu 1500 edalize mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Avudivika okusinziira ku ministry ey'ebyokwerinda y'eggwanga lya Russia. Mbuje kimu ku ekyo ensonga lwaki bannaffe bano basudde omunnange ebintu ne badduka emisinde baleme kuba nti bafa nga bafa baggwawo. So nagwe batase bata clean up exercise eyokulaba biki ebisigadde resistance esigadde ate ne bagamba okugamba nti nno kati wano twogerera kana akabuga kabadde kalimu kye bayita coke ne chemical plant ekitebe obakolera munnange waliwo factory ez'enjawulo ezikola chemical ez'enjawulo wampozi nezikola soda kale kibuga kyoba kirina already. Ekibuga ekyogerako kino Avudivika kibadde kya mugaso nnyo nnyini ddala kubanga Ukraine ebadde yakitwala okuva mu mwaka wa 2014 ng'ekirina obutamuko bwabalukawo mu biseera ebyo. Ojjukire baga kuba nti batwala kibuga ekimanyiddwa nga Kiev. Kati kino ekibuga kiga tino kibadde nga kiri kumpi nnyo ne Donetsk kati oba nti nno Russia ebadde ekyagala nnyo era nga abantu abasinga obungi badde baddukira eyo yaddukira so nga twali nnyo kigenda maaso okuba nti bakola ki ate bakubayo bbomu ez'enjawulo kubanga kibaddemu abantu abawagira Russia ate kibaddemu abantu abawagira Ukraine mu mbeera bwekyo. Nakati nno wetwogerera kizze mu mikono gyani ekyanafano aba Russia kyaga nti neno bulo nnyo bulo nene nnyo oba kyakufiirwa nnyo okuva ku saidi abanafano aba Ukraine pawade bakyetaagira ddala. Okusanga ndi agava mu ggwanga erimeddwanga erya America baga nti of course Ukraine kuba nti munnange amagye gaabwe okuba nti galemeddwa okulifeninga ekibuga kino bakitadde ku America okuba nti munnange yalemwa okubawa kye bayita funding sente ez'okubayimirizawo mu lutalo. Era President Joe Biden avayo munnange n'agamba bannange mbasaba mwise budget mangu nnyo supplementary budget eyo sokuba tuyamba munnange abantu bano baga nti budget eyo gyasaba singa ebe munnange yiseemu kuliko billions 62 eza dola ezokuba zigenda butebe bunyaffe okuba nziwagira olutalo olwa eggwanga erimeddwanga erya Ukraine. Okitegedde so munnange ensonga munnange eryeyo mu kaseera kano kennyini. Ate nkujjakaawo waliwo senator ow'eggwanga erya America onamayidde omuna Republican amayiddwa nga Lindsey Graham avuddeyo n'agamba nti nno eggwanga erya Russia lirera kuba nti baliteeko lebo nti state sponsor of terrorism nti eggwanga erigenda maaso n'okuwagira bayita obutujju mu nsi yonna. Lwaki abyogedde bino? Senator ono gwe twogerako Lindsey Graham wabyogeredde munnaffe atuwuliriza ng'omusajja gwe tuba tumanye ennyo eyali ku saidi ya opposition ennyo nyini ddala amayiddwa nga Alexis Navalny
munange yafudde mu komera eri mu Siberia. Kakati ekyamuse omusajja ono yukina nti yali opposition yagala okuba nti yesimbawo asibuukulule president w'eggwanga ery'amaidwanga erya amaidwanga Vladimir Putin, naye yali ku nnyonyi lumu na fainti nga bagenda omukebera nga bamuwadde obutwa, bagenda okutwala kibayita results oba omukebejja mu Germany nga kituufu omuwadde obutwa nene bamujjanjaba n'atafa. Bwe yakomawo naye yali amanyi nti avudde mu byobufuzi ali n'abiddamu, yakwatibwa n'ateekebwa mu misango egy'enjawulo n'asibibwa emyaka 19 kumpi 2 ng'ali amusibye Putin wamu ne gavumenti ya Russia. Akati ekyewunyisa musajja tuyagudde munnange n'afa nga baga nti yadde mulamu n'agwa n'afa. Kati bano baavudde ne bagamba nti no tosobola kuba nti omuntu gubadde ku butwa abadde akuvuganya gwe musajja gwe Putin ayinza okuba nti agudde bugibwa atyo, kitegeeza okuba nti yali yafudde butwa bwamukuba oba sina kindi mwamukubye obulala kuba jjukira bamujjanjaba mbu naawona. Navalini mu myaka 47 egy'obukulu ebyaddala nti adda atambula buli kaseera, naye ku lunaku lwokutaano yali atambula byatera okutambula buli lunaku ng'ali mu komera n'agwa, bagenda okuddamu okuwulira amawulire ng'afudde. Akati Lindsey Graham avuddeyo n'agamba n'ataakaka n'agamba nti omusajja ono yafudde mu komera Siberia tiyabadde accident wabula babadde butwa, kkiriza oba gaana. Akati minisitule w'ensonga z'amawanga ag'ebunaayira ow'eggwanga erya Russia avuddeyo n'amwambalira n'amugamba nti nno sirabanga bannange basajja balalu baliko kakyamu ng'ono. Ovaayo otyo n'okyogera bw'otyo n'ogamba mbuno ekyasse Navalny Alexei bwadde butwa nga ne medical report nafuluma. Lwaki ova n'okyogera ekyo okumanya abasajja muli bannanfuusi temwagaliza Russia kalungi ne mugamba nti nno ne byemwogera bibeeramu okubuusabuusa kwa maanyi nnyo bwatyo bagambye. Era namugamba nti nno wali batasobola kuba nti ovaayo n'okola ki n'owaayo kye bayita okusalawo okwo mbwe ekyamusse butwa wabadde oligenda medical report n'efuluma. Wahamu agamba nti emirundi miyitirivu nnyo nnyini ddala omusajja nabadde agamba kuba nti attibwa ngattibwa yaani ngattibwa Alexei Navalny mbu Putin yagamba kuba nti amutta. Era n'agamba nti nasaba busabi jjukira gye buvuddeko emegakaawo omusajja ono Graham yava n'agamba no Putin ateekeyo ku lisiti yo balina okuba nti battibwa assassination list n'eggwanga erya America. N'agamba nikyo kyeyakoze ebyaddala beera kuba bamuzzaako ku lisiti y'abalina okuba nti battibwa ne Russia bateeke ku lisiti egamba nti no ye kennyini wansi w'etteeka lya America nti ensi ezimu ku ezo eziwagira obutujju bene basobola okuba ne bakola ki bamuyigga okuba ne bamugjawo nga badde bagikola mu nsi ez'enjawulo. Jjukira kuliko amawanga America geyassa ku lisiti y'abawagira obutujju era nga jo kasitega lumba mu ggwanga tebaginenya kuliko ng'eggwanga erya Cuba, kuliko Iran, kuliko North Korea, kuliko ne Syria. Washington ngateeka ku lisiti yaabwe nga state sponsor of terrorism. Kati bagana Russia nyo ebeereko ng'ovudde ku kyobali bakulumba bakusaako n'envumbo balukizibwa kuba nti munnange okola ebintu ebyenjawulo nga mulimu n'okusuubulagana n'ensi ez'enjawulo. So munembeera bwetyo bweri twekyali awo mu ggwanga emaddwanga erya Isirairi. Laba omusajja prime minister amaddwanga Benjamin Netanyahu nava n'agamba kikafuuwe kyemuyita two-state solution tekijja kola. Yagambye nti nno Isirairi okusinza ku lukiiko olubatwala lwonna baganye kyebayita two-state solution. Yagambye tebagenda kukkiriza eggwanga erya Isirairi okubeerawo nga lyetongodde nga lyo lyafuna bwetwaze mwaka gwa 1948 nga liriwo n'eggwanga erimeddwanga ery'abannaffe bano bagamba nti bakalibutemu erya Palestine. Muganda wange yagambye kasitoowa kye bayita eggwanga erya Palestine obwetwaze obanga agambye nti obutujju bweyongere mu maaso paka. Ono munange yabadde ali mu kwogerako ko mu lukuŋŋaana oba abapresidents ababaju Abamerika ebitongole bye balina ebyabayudaaya Abamerika ku lunaku olwa Sunday. Netanyahu n'agamba nti olutalo luno oli mu Gaza n'agamba nti baluyita the battle of civilization against barbarianism. Muganda yanaga kibalina okuba bakola kibatunudde kyokka is total victory. Tanakyo mugamba kyonna wabula kuwangula buwanguzi. Yagambe this is the battle that is important for Israel's future and our survival, but it's also critical to the future of civilization. Yagano olutalo lw'amaanyi nnyo lwa mugaso nnyo eri Isirairi ebiseera eby'omu maaso n'okubeerawo kwaffe, naye era lwa makulu nnyo mu biseera
ebyobugunjufu mu maaso. N'agamba nti nno the elimination of Hamas, freeing the hostages and preventing Gaza from ever posing a threat to Israel remain the main objective. Okusanyawo Hamas, okununula abasibe abawambibwa, n'okuziyiza Gaza obutaddamu kubeera buli kyabulabe kyonna kyonna eri Isirayiri bye bisookerwako bye twetaaga. Era n'agamba kimugamba ekyombu wabeerewo simanyi ensi bbiri mbuha Isirayiri eno then ne Palestine eri tekijja kukola ekyo n'akamu n'akeddagana. Era yagambye nti nno there is one thing that Israel cannot agree to, a two-state solution which the international community has been calling for since they all broke out. Yagambye nti ekyo kiri kimu kyokka kyokka kye mulina okuba ndi mumanya. Isirayiri tesobola kukkiriza kutondawo nsi bbiri nga amawanga ag'ebunayira kyegali gajja gagogera bukyanga otolubalukawo. N'agamba Isirayiri utterly rejects international dictate regarding a permanent settlement with the Palestinians. Nchiddamu agambye Israel utterly rejects international dictate regarding a permanent settlement with the Palestinians. N'agamba nti Israel egaana ne sekugaana yenna ensi za Bulaaya ne Bunaayira zekwandi bagikakatikako nti okuteekawo enkolagana n'okuba ndi basobola okuba ndi babeera n'Abapalestine. N'agamba Israel will continue to oppose unilateral recognition of a Palestinian state. N'agamba nti no, this would serve as a reward to terrorism and would prevent any future peace agreements. Israel ejja kulwanyisa ng'erwanyisa kye bayita obutatondawo kye bayita Palestine. Kuba wena mu kikola ekyo mujja kuba nga abagamba mwongedde okuba nti muwagira obutujju n'okuba nga ebiseera bya Bannayisirayiri eby'omu maaso mubitadde mu katyabaga. Simanyi tuli ffenna. Kaluma nywera avaawa. Okyali mu program Kaluma nywera. Alright, butereevu nate tulikyali ffenna muganda nga tuliriza okyali ku Impact FM radio lwasamanja program Kaluma nywera. Era tuwebuuza Kaluma nywera avaawa ku nsonga eziri wakati w'eggwanga erimanyiddwa erya Isirayiri n'eggwanga erimanyiddwa erya Palestine. Naye of course twamaze okwetutegeera nti ebyadala Prime Minister wa Isirayiri amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu yavudde n'alayira n'agamba twajja kubawo kye bayita nsi etongodde emanyiddwa nga ya Palestine. Muganda wange alinga olutalo lubadde luyinza abalooza lulina okuba nti luggwa lulinga olutandika nate obutandisi. N'olw'ensonga eyo we nagambye nti nno twetaaga kikulu nnyo okumanya olutalo luno lutaggwa lwavaawa era lugendawa maybe kyetuyaba ku bantu manya lunaggwa leero oba nkya. Nakibagamba ddala luli teri muntu agala kukkiriza munne kuteeka wansi byakulwanyisa kubanga birimu kye bayita enzikiriza, birimu obuwangwa, birimu ennono, kugamba bintu biyitirivu nnyo ebiri mu lutalo luno. Era munange nagamba tino abaana bana bayita abaana ba Isirayiri kakati wetuwogerera nga of course lyafuuka eggwanga nga wekyali okusookedda nti bali baana ba Yakobo yafuugibwa erinnya n'ayitibwa Isirayiri. Naye okuva olwo bo bagamba nti nno Katonda abasongere batwala, Katonda abakulemberamu era bamanyi nti nno baana ba Mukama Katonda. Era butereevu nnyo bagamba nti nno buli gwe banasanga eneenaina mu maaso gaabwe Katonda n'amugabula mu maaso gaabwe kkiriza obagala mukono gwabwe bajja kumuggyawo era bamutte. Era okuva olwo nga balina kye bayita obukulembeze obw'enjawulo obwatambuliranga mu mitendera ya mirundi ng'esatu. Twalina mutendera gw'abakabona, twalina abalamuzi, twalina bakabaka. Era bonna bagenda maaso nga bageza okuba nti munnaye bakola ki balamula era nga bafuga abaana ba Isirayiri. Kakati nno ebintu ebisinga obungi ennyo abantu abo bonna jjukira nti abaasangibwa mu bitundu ebyo ebimu Katonda yabagamba nti nno abakulembeze ne malayika okuba nti bajjawo era ekyaliwo nga baatukanga naye batana okubatta. Naye waliwo ate ekiseera ekyatuuka Katonda nakkiriza abantu bano abaasangibwa mu bitundu ebyo ennyini Isirayiri weeri kati basobola okuba nti babeera n'Abayisirayiri nga tabalinaako ttabbu. Era ne bakola kibayita ne bafuna omukwano gwennyini abamu nalekana okuba nti munnange bawasaŋŋana mu mbeera bw'ekyo. Ekitegeeza kiri kyali kivuddewo nti nno kati neggwanga oba gerina ettaka lifuusire baana ba Isirayiri bokka wabula Katonda yakkirizaamu na bano ku lwansonga nti nno yali akimanyi nti nno tumanya banaabonaabona mu kubonaabona kubanga jjukira n'abajja abatali baana ba Isirayiri balinanga ennono zaabwe. Abamu basinza bakatonda balala bayitirivu nnyo nnyini ddala era ng'oluusi mu kwegattanga nabo bano Katonda yanyiigiranga abaana ba Isirayiri
era n'abagaba eri mu mukono gwa Kabaka abali bitundu ekyo nnyinnyini. Akati baba Katonda akkiriza abamu ku abo be yasangamu omwali Abakiiti, Abakanani, Abamoli abaali ngaawo bennyini nakkiriza okuba nti beegatta n'abaana ba Isirayiri. Kitegeeza nti nno yakkiriza abeere nga waliwo kye bayita coexistence, nga basobola okubeerawo bonna bombi ku sayidi zombi. Naye era onnanga empaana tezaakomaawo, zagenda mu maaso nga zibeerawo, kubanga jjukira omwana w'omuntu kkiriza obagaana buli naku asobya, oluusi ne yeetonda n'addibwamu, naye oba nga omuddiddemu era sitiiru agenda mu maaso okuba nti asobya. Akati twalabako abamu ku bakabaka ab'enjawulo abaali bagenzi maaso okuba nti bafuga atatiza obwakabaka buno oba abaana ba Isirayiri. Era twakoma kabaka amayiddwa nga Dawudi. Dawudi ono yabuna nga afuuse Dawudi mu kuba nti afuga atatiza obwakabaka oba kiyite abaana ba Isirayiri bano, yasanga okusoomoozebwa okwali okw'amaanyi ennyo ddala, kubanga ojjukira n'okujjukira ti nno omu ku bakazi be yayagala, omukyala wa Uriya, kyamuviirako munange okuba nti yamwegomba n'agaanira babeere nga bamutta mu lutalo, era kyanyiza nnyo ne Mukama Katonda. Akati waliwo nate mu kiseera ekyo of course mutabani wa Dawudi gwe tumanyi obulungi ennyo nnyini ddala, omu ku abo eyagamba nti ye ne munange ekintu akyetaaga, era banne bagenda maaso ne bamuwaana, bavubuka ne bamuwaana, naga gwasinga Abusalamu gwasinga, era kituufu bagati yali musajja mugogoofu ng'alina enviiri zikula, n'ogamba kikino waliwo zisalako zaalinga zizitoowa ddala, zitooyera ddala kiki bagano zizitooyera ddala, kuba zaalinga mpitirivu nnyo ku mutwe gwe. Munnange mu kumuwaana okw'ekitalo ennyo ne bamuga gwasinga, n'omusajja n'afuuka n'agala afuuka ate kabaka, era n'agenda naye munnange afuuke kabaka okusayidi endala. Olabira nga avuganyani kitaawe Dawudi. Era Dawudi kwe kugamba bonna munnange abaali abasajja abalwanyi sinziggu nga baga kino tulina okuba ntuwoolera. Jjukira Abusalomu yali atutte nate, that is abaana ku sayidi emu. Isirayiri yali etemeddwamu abaali ebika 12 oba giyite ennyumba 12 nga etemeddwamu, nga sigalayo ennyumba emu yokka, maybe n'abantu abatonotono abaali tabava mu nnyumba ya Isirayiri, abaali bava ku sayidi ya Yuda, mu nyumba ya Yuda, then bali abalala bonna nga bagenze ne Abusalomu mu mbeera bwekyo. Kino kyanyizaamu Dawudi n'agamba nti wayi omusajja ayinza okuba nti ajja tuvaako, era kino kyamuddusa ne mu lubiri lwe, n'adduka emisinde n'agwamba n'agenda abeere munenga aviya kibayita ekyambulira. Olwaki? Ng'atidde omwana, kubanga omwana yali mulwanyi, omwana ageze n'abalwanyi, omwana ageze n'abantu nga bayitirivu nnyo nnyini ddala. Munnange ekyatuuka eyo omwana kwe kwewagwanaga nno ojja kukikola kino, naye abasajja ba Dawudi, abasajja abalwanyi ne bagaa nti ffe twalwana dda entalo, ono omwana bwana tuga kuba tugenda mu maaso, tubenga tumweŋŋanga, tubenga tuuse okuba tumuwangula. Taata waabwe okuba taata Dawudi ono, kabaka Dawudi, taata w'omukulu ono, munnange yabagamba ekintu kimu kyokka, temunzitira omwana temunzitira omwana, okitegedde? Era mune mu kaseera kennyini ako, mu kaseera ako wabaga temunzitira omwana, nabo ne bakiwulira naga nti oke Abusalamu taata tugete mumutta, kale wemba mukozeko kino mukwase mukole ki mumuleete. Ne bagenda okuwondera omusajja yagenda mu maaso n'awalira, olwokuba nti yalina enviiri y'omutwe nga biwanvu nnyo, n'awalira kye bayita matabi g'emiti, naba n'alengejja n'endogoyi eremutwalayo n'emulekayo ng'asigadde alengejjaawo, talina amuyamba, talina ki. Abasajja bamusanga munnaye atuuliriza ne bamukuba kye bayita obusaale, bamufubitira n'amafumu n'afa. Abusalomu n'afa. Era kabaka kyova nti no munnaffe yakungubaga ng'omutabani amaze okuba nti munnange atiddwa, naye laba ne bamugamba nti tulina kukungubaga kulaga abantu nti ate otidde nnyo, kubanga bajjako bamanyi nti no waliseewo abasajja n'abakazi abalwanyi, abasajja abalwanyi bonna abaliddemu olukwe, wadde oyagala bo babatte, obadde ayagala bo babatte, then mutabani oyo yabeere ng'asigalawo kyokka ng'ateeka okugaliddeko, abadde agakuba nti akutta. Munnange kabaka kyeyava akola ki? Kyavadde engulu naga nti basika bamugana omugamba agenda twali mu wankaaki, mumulyanga nti bamulabeko nti kabaka azze munnange engulu, alina amaanyi mayitirivu nnyo, asuubira okuba nti agenda maaso okuba nti akola ki? Atwala kibayita obwakabaka oba n'okuba nti kabaka yennyini. Era mune kyeyakola ekyo, era mu kikola ekyo ne banno abaali baganze maaso Abayisirayiri bonna, ennyumba ez'enjawulo bonna, naga nti kabaka lwaki tumugamba n'akomawo nate Isirayiri, n'akomawo nate n'abeera nga asookuba nti alamula mu Yerusaalemi, kubajuka yali maze okuba nti addukamu. Munnaye kabaka nadda Yerusaalemi nga kabaka mu kaseera kennyini ako. Akati juke bwatuukayo ate kyaddirira kyali kyakuba nti waliwo abagenda maaso okuba nti bamuwakanyiza ddala. Abamu abamuwakanya gwe mwali omusajja gwe bayitanga Seba.
Ssebabaga yali mutabani wa Bikoli yali munanga wakanya obwakabaka bwa Kabaka ono naga nti ali kisoboka okuba tufe tusinga obungi Abayisirayiri lwakitabira waffe munene bamuwonde ne bagenda mpasa paka mu kibuga eri eyabeeri ate abakyani bagamba nti Abaneti mutoni ya kibuga kino kubanga Yowabu jukira agenda maaso n'amuwondera ku oda za Kabaka era mu kutuuka eyo naga nti ate mweraliikirira ffe temwenonya kibuga kyaffe oba mumwetaaga tujja bo omutwegwe era omukyala n'ayingira munda n'amoberezinga banne ne batemako ssebo omutwe ne bakasukira Yowabu era ddayo obutereevu nnyo munange ewa Kabaka eri mu Yerusaalemi nga ekyo kyawedde dda mugana ng'atuliiza akati naawo Kabaka atandika okuba nti afuga mu ngeri bw'ekyo naye nga okusomoza kwaliwo mu kaseera kennyini ako akati Yowabu bwaddeyo munange eri mu Yerusaalemi yali yakulya munange ejjeryo nena erya Isirayiri era teyali yekka munafu atuliza waliwo abalala abalegera maaso okuba nabo akulana nabo kwaliko Benaya mutabani wa Yekoyada ono kigamba nti yali omukulu w'Abakeresi wampozi n'Abaperesi kwaliko Adolamu ono yali munange omusoloza w'omusolo kwaliko Yekosofaati ono yali mutabani wa Akirudi era nga yali munange omujjukiza ate kwaliko Seva ono yali munange omuwandiisi mpozi sako Zadoki ne Abiyasaali bano bo bali bakabona era Ira omuyayiri ono ye yali kabona wa Dawudi yennyini nga kabaka munanga atuliriza awo nno munafu atuliza ekyo ekyaggwa kigambibwa nti nno waaliwo kibayita enjala ku mirembe gya Dawudi okumala emyaka gyali 32 egiddiriŋŋana era Dawudi ne yeebuuzako Mukama Katonda namugaa kino kugamba kizirwa Sawulo n'ennyumba ye ey'omusaayi gwe yeyiwa kino kubanga Sawulo yetta Abagibiyoni Kabaka n'ayita Abagibiyoni munange nayogera nabo Abagibiyoni yukira tebaali Bayisirayiri wabula Abamoli abaasigalawo era Abayisirayiri baali bakoze nabo endagaano obutabatta nga babeera nabo baga tujja kuba tubatta kubanga bamu babayambangako ne Sawulo olw'okulumirirwa ennyo Abayisirayiri ne Yuda ye nayagala munange okubatta akati Dawudi kwe kubuuza munange bano Abagibiyoni nabuuza nno kiki ddala kye mbakolera era mutango kigwe mbambawa mulyoke musabire abantu ba Katonda omukisa munange Abagibiyoni kyebakola ne badde mulagamba nti atofaayo oluyombo lwaffe ne Sawulo n'abo mu nnyumba ye teruyinza ate munange kulirirwa na feeza oba na zaabu terusobola so naga tetwaga muntu yenna mu Isirayiri kuttibwa ku lwaffe Dawudi muneeka abababuuza nabagamba nno kakati bannange mugamba ki kyemba mbakolera era ne bamugamba nti nno engeri gy'oli kabaka omusajja eyatusalira amagezi okutuzikiriza tweme kubeera mu kifo kino kyonna mu Isirayiri batwe abasajja 7 ku batabani be tuwanikire mu maaso ga Mukama egibeeya ekya Sawulo omulonde wa Mukama mugana wange era munne ekyayi kino okuba kikolebwawo obutaagala nnyombo okwanzigira mu maaso laba kabaka n'agamba nakkiriza naga nno kale nja kubawaayo era kabaka munnaffe kyeyakola mu kubawaayo yasonyiwa Mefibosesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo ow'ekirayiro Dawudi ne Yonasaani mutabani wa Sawulo kyebalimu ne baalagaanira mu maaso ga Mukama naye mu kaseera kennyini kigamba nti nno kabaka yalondamu Alumoni ne Mesobesosi ono mutabani wa Lizupa mwala wa Aya ebe yazaalira Sawulo Alumoni ne Mefibosesi ne batabani Merabu mwala wa Sawulo abataano be yazaalira Aduliriyeri mutabani wa Baluziyali Omumekorasi bo munange n'abawaayo eri Abagibiyoni era munange okubawaayo Abagibiyoni kyebakola ne bawanika mu maaso ga Mukama ku lusozi bonna 7 ne bafiira wamu owuli baba omutango ogutambula ogugenda mubeera bwetyo akati nno kiga tuno bano battibwa mu nnaku ez'amakungula ezisooka era batandika munange okukungula nate engano yaabwe ne balimangaawo era awo kigamba tuno Lizupa muwala wa Aya n'atwala munange ebisawo n'atwala ebikunta n'abeeyalira ku lwazi okuva ku ntandiko y'amakungula okutuusa enkuba lwe yatandika okuba ndi munange etonya n'ekuba emirambo egyo 7 emirambirira emisana n'ekiro ye muneti yakkirizanga binyonyi wadde munange ebisolo okuba nti gye bigirya ekiro ng'abigoba nga waali awo
munange ne babulira Dawudi ebe ne benalizupa muwala wa Aya omuzana wa Saulo byakola. Dawudi kwe kuva munange n'agenda najja amagumba ga Saulo wamu n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ku basajja abeeri eya Besugireyadi, abaali bagabbye mu luguudo olw'Ebesusaani. Abafirisuuti gye baba bali bagwanikidde munange ku lunaku olwo Abafirisuuti battira Saulo e Giribowa. Ojjukira biseera eyo munange. Akati nno baali bagabbye bagatutte eyo nagagajjayo. Najja amagumba ga Saulo munange n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ne bakuŋŋaanya n'amagumba gaabo bonna abawanikibwa. Era munange bamala okuŋŋaanya ne baziika amagumba ga Saulo wamu ne Yonasaani mutabani we mu nsi ya Benyamin emuzeera mu ntaana ya Kiisi kitaawe. Awo nno ne bakola bene Kabaka bye yabalagira. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda nayanukula okusaba kw'Abagibiyoni kwe baasabira ensi. Tuli ffenna ndowooza akati tumaze okulaba kati Kabaka alinga kati ateredde mu Namulondo mu Yerusalemu, alinga ateredde abalinga abalabe be balaze okuba tebagira naye jjukira agalina okuba nti ŋŋenda mbere nga nfuna kibayita strongholds mazo zijjawo. Buli kisi abadde bagenda mu maaso nga banjeeya banyiganyiga mbaze okuba nti mbajjawo, naye era waliwo abalala abalina okuba nti basigalawo, balina okuba nti bavaawo. Kwaliko Abafirisuuti. Era munnange tekyakomaawo ngambe nga olaba Isirayiri kati olunaku lwaleero nti olumala bwete akabuga akamu okatwala nga balumba akalala, olumala okatwala balumba akalala, bakuba nti bagisanyawo yonna okuba nti bafuna ku mirembe mbu batyo bagamba. Kyova ati no kati balumbye Rafa, ate abantu bali baddukira ennyo ne bagamba nti yali strategically located kubanga eyingiza abantu okuva mu Egypt. Kati bagamba nti no kasoogiserako nobanga ogitutte ekkiriza obagaana olwanana lw'e Gaza lwonna lubeera lulwo ne Palestine ebeera yo. Kati abayizirayiri kyebalikeyo kyennyini mu kaseera kano kennyini. Era Kabaka Dawudi kyayinza okuba nti akola agamba nti oke bw'abatta ebikongekonge ebibuga ebyenjawulo bitutte byonna kaki ekidirira. Munnanga Abafirisuuti kigambibwa ne baddamu okulwanagana ne Isirayiri. Era Dawudi munnange wano yeesoma amannya agaweza abalwanyi be abayina abeesigira ddala. Kigamba nti munaffe yaserengeta n'abaddu be okulwana Abafirisuuti. Era kigamba mu kulwanagana okwo Dawudi yakoowa nnyo. Mu kaseera ako Isu Bebonombo omu ku baana b'erisajja eriwagguufu ng'alina effumu ery'ekikomo ng'erizitowa nnyo nnyini ddala, era nga bonna ng'eyesu ekitala ekijja n'ayagala okutta Kabaka Dawudi. Naye Abisayi mutabani wa Zeruyiya muganda wange n'amudduukirira n'afumita Omufirisuuti ono munnaffe atuliza n'amutta. Abasajja ba Dawudi ne bamulayirira ne mugamba nti no manyi kyogenda okukola Kabaka waffe, tokyatambaala tokyatabala naffe oleme oleme gwegwe nyinyini kubanga banakutta nga Kabaka etabaaza muna bajjako bagifuuye nga bagiziikiriza bappa kyeza n'Isirayiri ejja kuba bakoze eki bagijjeyo. Leka ffe tulwane ku lulwo munnanga oluvannyuma lw'ebyo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Gobu. Negezezzeemu kati ebibuga ebyenjawulo birina okuba nti bikubibwa. Era abo Sibekayi Omukusaasi n'Atasaafu omu ku baana basajja liri yegameko munange eri wagguufu lye battawali yagera kuba ndi Kabaka. Era awo nabo entalo endala ez'Abafirisuuti e Gobu. Era Erukanaani mutabani wa Yale Oregimu Omubeserekemu n'atta Omugiiti. Era kiga nti olunyago lw'effumu lye ne baliwamba bulungi nnyo, eyalinga omuti gwe baga nonge ogwali ogwakabi ennyo nga gye bakolerako oba gye bakolerako gye bayita engoye. Era ekyo nga kiwedde ne babawo entalo endala ezaali egaasi. Era kiga nti wano waliwo n'omusajja yali omuwanvu ennyo, yalina munnange engalo mukaaga ku buli mukono wamu n'obugere mukaaga ku buli kigere. Bwe byonna ng'obigasse wamu yalina ebigere n'engalo 24. Era ng'olukigamba nti yali mutabani wa ssajja liri erogeko munange eri wagguufu ennyo nnyini ddala. Era okigambibwa nti no lyasoomooza kye bayita Isirayiri. Yonasaani mutabani wa Simeeyi muganda wange ono muganda wa Dawudi n'amutta. Abo abaana bonna ffe atuliza baali baana basajja liri erimanyiddwa nga eri wagguufu ery'eggazi ne battibwa David n'abaddu be.
Togera Kabaka Dawudi n'abaddu be bakikulembedde mbaga tulina okuba ntuku bakkiriza obagaana. Era bane ekyaga bwe kityo Kabaka Dawudi nayimbira Mukama Katonda oluyimba ng'ali mu kuba nti munnange amwebaza Katonda okumuwonya mu mukono gw'abalabe be bonna ne mu mukono gwa Sawulo okuba nti amuwonyezza. Era nga yamugamba ati Mukama Katonda lwazi lwange era ekigo kyange era omulokozi wange. Bwatyo laga nti nno yengabo ye ebyaddala era gemaanyi ge ag'obulokozi bwe era ekigo kye munnaffe ekiwanvu ennyo nnyini ddala ekiddukiro kye mu mbeera bwetyo. Dawudi nayimbira Mukama oluyimba mu mbeera bwe zityo. Akati nno ekyo nno bwe kyaggwa Dawudi amaze okuba kabaka, amaze okuba nti yeebaza atudde ku Namulondo agatolaga okuba nga amukwatako kkiriza obagaana. Munne mu mbeera bwe zityo Dawudi eyagulumiza ennyo Katonda wa Yakobo gwe yafukako amafuta n'amugulumiza nnyo nnyini ddala. Era mu kumugumigiriza nga kimanyi nti nno omukkiriza obagaana ennyumba ye yagiwaayo eri mu mikono gya Mukama Katonda. Kakati mu kaseera kennyini abalwanyi abamu ku abo baafuna abamu yabeebaza bulungi abalwanyi ba Dawudi abali munanga bateekerivu ennyo nnyini ddala kubanga bali bakola ebintu ebyamakulu ennyo. Bamaze kati okuba nti basisira gati wakyali kati awo mulabe yenayinaga okuba nti atulumba tufinga kati bafunye kibayita kyetuyita obuwanguzi obwenkomeredde. Munnange mu kaseera kennyini Dawudi kyeyakola naga nti alina okumanya kati abantu bemeka bagenda maaso okuba nti afuga mu bwakabaka bwe abantu bwa Isirayiri mpozi n'ebitundutundu ebiriranyo byonna bibagenda maaso okuba nti bagenda maaso okuba nti babifuna. Nejjukira bukyanga bujja bwenkana bwe butyo nti nno omuntu kasafuna emirembe ebiseera ebisinga obungi emirembe emingi ababanako okuba nti bwonoona obuyinza obungi bwonoona. Era muganda nga tuliriza Dawudi nga kabaka kiga nti nno Mukama Katonda nate yasunguwalako kye bayita Isirayiri. N'apikiriza Dawudi agende munanga abaana abantu ba Isirayiri n'aba Yuda. Awo kabaka n'agamba Yowabu omukulu w'eggye eyali naye n'amugamba nti you know what, genda oyiteeyite mu bika ebya Isirayiri byonna okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba, mubale abantu ntegere omuwendo gwabwe gwonna. Era Yowabu buganda ng'atuliza n'agamba kubanga jjukira yakulira kye bayita amagye, n'agamba kabaka nti nno Mukama wange Katonda, Mukama wange yogera n'agamba Mukama Katonda wo ayogere ku bantu emirundi nga 10 n'amaaso ga Mukama wange kabaka gakirabe. Wabula Mukama wange kabaka, lwaki osanyukira ekintu ekyo? Yowabu yamubuuza. N'ekigambo kya kabaka ne kisinga amaanyi ekya Yowabu n'abakulu b'eggye bonna. Kabaka ayogera ati gwe nodda munna genda okola ekyegambye oba okisanyukidde oba tokisanyukidde, nze nkulagidde nga kabaka munnange. Awo Yowabu n'abakulu b'eggye ne bava mu maaso ga kabaka ne bagenda okubala abantu ba Isirayiri. Ne basomoka omugga Yoludaani ne basiisirako mu kibuga ekimanyiddwa nga Aloweeri ku luuyi olwa ddyo olw'ekibuga ekiri mu kiwonvu kya Gaadi n'okutuuka e Yezeeri. Ne balyoka batuuka mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Giriyaadi mu nsi eya Tatimu Koduusi. Ne batuuka ne mu Ddaani eri mu Ddaaniyaani ne beetooloola okutuuka e Sidooni. Tebakoma ku ekyo ne batuuka ku kigo eky'Ettuulo wamu pozi n'ebibuga byonna eby'Abakiivu eby'Abakanani ne bamalira mu bukiikaddyo obwa Yuda e Beeruseba. Okiwulidde baaba nga beetoolodde batyo bagenda mu maaso nga babala abantu mubeera bwetyo. Era kigambo munafu atuuliriza nti nno bwe baamala okuyitaayita mu nsi yonna ne bakomawo e Yerusaalemi eri kabaka mu bwakabaka bwe mu lubiri nga wayiseewo emyezi gyali 9 n'ennaku 2. Emyezi 9 n'ennaku 2. Mission completed yabatumako. Yowabu n'awa kabaka omuwendo gw'abantu be bonna be yabala mu Isirayiri, n'agano mwalimu abasajja abazira abayinza okulwana emitwalo gyali 8 babo mu Isirayiri. Ne mu Yuda mwalimu abantu abasobola okuba ndi balwana emitwalo gyali 50 beddu. Munnange awo Dawudi bwe yamala okuba nti munnange abala abantu be, omwoyo gwe ne gumuluma ebyaddala. Dawudi n'agamba Mukama nti nyonoonye nnyo olw'ekyo kye nkoze.
naye kaakano ayi Mukama Katonda nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'omudduwo kubanga nkoze ekyobusirusiru bungi nnyo ate ndala mu maaso go. Awo kigambibwa nti no Kabaka Dawudi bwe yagolokoka ku makya ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Gaadi omulabi wa Dawudi n'amugamba nti nno Katonda yagamba kati nnabbi Gaadi genda ogambe Dawudi nti bw'atyo bayogera Mukama nti nkuteereddewo ebintu 3 birambirira weerobozeeko ekimu kye mba nkukola. Obusungu wulira nno baaba. Gaadi n'agenda eri Dawudi mune n'amubuulira n'amugamba nti no ku bintu ebyo 3 olondako kiriwa? Ebintu ebyo 3 olondako kiriwa? Ekisooka enjala okugwa mu nsi yo okumala emyaka 7. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri oba gwe Kabaka Dawudi okumala emyezi 3 ng'odduka abalabe bo abakuyigganya, oba ekyokusatu okujjirwa kawumpuli mu nsi yo yonna okumala ennaku 3. Munnange nnabbi Gaadi abuuliraani Kabaka Dawudi namugamba lowooza olondeko kyemba muddiza oyo antumye Katonda muddize kiriwa? Wulira okusoomooza okuyya omuganda ng'atuuliriza. Awo wennyini Kabaka Dawudi n'abirowoozaamu era ddala n'asoberwa n'agamba Gaadi nti ebedda nsobeddwa nnyo, lwaki nno tuwe yagamba lwaki tugwe mu mukono gwa Mukama kubanga okusaswe kungi nnyo, teme kubanga munnange kujja kusingako okugwa mu mukono gw'abantu. Alisi Mukama banatubonereza, abonereza alekamu abonezanga ababe tuyinza okwetonda n'atusonyiwa, naye tusaba munnange tugwe mu mukono gw'abantu, abantu batusanjage kkiriza obagaana batugoye buli kaseera okumala ebbanga lye tugambye kijja kumala, tekijja kusoboka. Emyezi 3 nga banjigga bakola basanjaga abantu baffe kiyinza okuggwako nga abantu baffe bafudde baweddewo. Era munnange kasita kyakitegeeza ki nti Dawudi kubiri yonna talina kyalonzeeko ekyenjala okumala emyaka 7 takiwagidde okumala emyezi 3 ng'adduka abalabe be abali bamuyigganya takiwagidde n'akamu n'akeddagala. Ekitegeeza wasigadde option emu yokka, ekyokusatu okugwira kawumpuli mu nsi ye okumala ennaku 3. Era muganda ng'atuuliriza awo Mukama Katonda n'aleeta ekirole ekya kawumpuli mu Isirayiri okuva enkya okutuuka mu biro ebyeteekebwawo. Awo kigambibwa nti ebyaddala obulwadde kawumpuli yajja n'aluma abantu, yani kufaako abasajja ku basajja bali be batuwogeddeko abalwanyi bali Namige bafaako abasajja 7,000 mirambirira okuva eddaani okutuuka e Beruseba. Awo malayika bwe yagolola omukono gwe eri Yerusaalemi baaba okuzikiriza, ayingidde mu kibuga omuli obwakabaka amazima g'ennyo omuli 2 olukulu ennyo nnyini ddala. Mukama ne yejjusa ekibi n'aga malayika eyazikiriza abantu nti kale kinaamala ekyo, nti kikunakola kinaamala. Girengidde mu kibuga ekisingamu abantu abangi nnyo omuli obwakabaka omuli kye bayita olubiri ennyinyi olubiri olukulu. Era malayika wa Mukama munaffe atuliriza kigenda yali munnange ku lugguliro. Yali kuki? Yali ku gguliro yennyini erya Alawuna Omuyebuusi. Awo Dawudi bwe yaraba malayika wa Mukama era yatta munnange n'agamba Mukama nti nno nze nyonoonye n'enkola ebyobutumbaavu byonna ebyobugwagwa naye abantu bano ddala bakoze eki? Abantu bano bakoze eki? Namugamba nkwegayiridde bonereza nze n'ab'ennyumba ya kitange. Bw'atyo nga bw'agamba munnange Katonda yamaze okuba nga asitoopinga malayika ng'awulidde munnange okubonaabona akirabye kyakoze nti ate munaabonereza nnyo nnyini ddala abaana ba Isirayiri. Awo Gaadi najja eri Dawudi ku lunaku olwennyini n'amugamba nti nno genda uliriza, genda ozimbire Mukama ekyoto mu gguuliro lya Alawuna Omuyebuusi. Era muganda wange omusajja nga nnabbi nga amaze okuba nti yagamba ebintu bwe bityo tosobola kulonzalonza n'ekimu n'akeddagala. Era awo Dawudi n'agenda nga Mukama yamulagira munnaffe ng'ayita mu nnabbi Gaadi. Awo nno munnaffe atuuliriza Alawuna n'alengera kabaka n'abaddu be nga bajja gy'ali. Alawuna n'afuluma n'avunnamira kabaka. Era Alawuna munnaffe n'abuuza kabaka
kyekirese mukama wange kabaka eri omuddu we. Ne Dawudi n'amugamba nti ekindeese njagala onguze egguliro lyo, egguliro lyo munnange nzimbire mukama ekyoto kawumpuli alyoka aziizibwe mu bantu bange. Awo munnange Alawuna n'agamba Dawudi n'agamba mukama wange kabaka, twala owe eri mukama buli munnange ekyoyagala kyonna, ekirungi kyonna nga bw'okiraba. N'amugano ga nti no ente ziizo zibeere ekiweebwayo ekyokebwa, n'ebyo bye weetaaga, oba weetaaga nku, oba weetaaga ki, twala. At least oba tolina nku, amayembe geete ganaafuuka enku, negenda byonna bibyo kasita kabaka gwemu naawe gwokoze ki, gwoyagadde. Namugamba byonna ayi kabaka wange mbikuwadde. Era Alawuna kyakola n'abiwa kabaka. Alawuna n'agamba kabaka nti no mungange mukama katonda wo akkirize ekiweebwayo kyo. Ne kabaka kye yakola, kabaka Dawudi n'agamba Alawuna nti nedda, sijja kubitwala ebyo. N'agamba nti ebyo byonna byoleese saagala bya bwereere, nja bikugulako buguzi omuwendo gw'onooba kola ki, gw'onooba olamudde. Naga sijja kuwayo eri mukama katonda wange ekiweebwayo ekyokebwa byesiguze. Era kigambibwa mwona mu kiseera ekyo kabaka Dawudi n'agula egguuliro n'ente ezo zonna ku muwendo ogw'ebitundu bya ffeeza 5 birambirira, n'abiwa Alawuna, n'abeera nga lisi munanga n'omuwendo gwakoze ki, gwasasudde. Era awo mu kaseera kennyini ako kigaa nti no Dawudi n'azimbira mukama ekyoto, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo munange olw'emirembe. Era awo mukama n'awulira Dawudi bye yasabira ensi kawumpuli, n'amuziiza okuba nti akyatta bantu n'ate mu nsi eya Dawudi, wamu n'okuba nti yatta abaana ba Isirayiri. Muganda ng'atuuliriza entalo zikyagenda mu maaso, oza kiweddaawo oba nedda? Mu mbeera zonna tuleka ekibuuzo nti kaluma nywera avaawa, kubanga tulaba nate obwakabaka bulaso okuba ndi butereera. Tulaba okwetonda ki ekyaddirira, lwaki bakyalwanagana kati mu kaseera kano kennyini. Obudde butusalako bulijjo, naye nga mbategeeza bategeeza nti n'omulangira kalima ke gange sinkane onakonaddako. Mukama Katonda abakuume, mweraba.